tukimanyi nti gavumenti yeetaaga okufuna emmwanyi ez'omutindo omulungi n'okumanya gye zirimibwa nga bwe ŋŋambye, era ndowooza gavumenti esobola okukituukako ng'ekozesa abalimisa, kubanga akawaayiro namba 10 kagamba nti wajja kuteekebwawo abalimisa. Omulimu gw'abalimisa gujja kukuwa magezi. Teekamu ensalosalo, sima ebinnya, emmwanyi ziwete. Eddagala ng'ofuuyira obuwuka kozesa lino, tokozesa liri. Abalimisa mubategedde? Kakati abalimisa abo bekyetaaga kubongerako mirimu, bafune ebifa ku balimi mu kifo ky'okwewandiisa. Omulimisa ajje wange n'aŋŋamba emmwanyi zo nzirabye olimye bulungi, naye wano teekawo ensalosalo, yo oyina emmwanyi mmeka? Nti nnyina emmwanyi ebikolo 10, ettaka lyenkana ki? Yo olima kikolono oba elite? Ng'omulimisa awandiika ebibala ebyo gavumenti esobola okubifuna nga tekalubiriza Vincent Nuwagaba. Ndowooza nti muntegeera. Abalimisa mwe bali mu tteeka bwe baba bakola emirimu gino, basanga abalimi gye basangibwa, bababuulire ekika ky'emmwanyi, obungi bwazo n'ebirala. Mu ngeri eyo gavumenti ebibalo bye yeetaaga ejja kubifuna ku bulimi bw'emmwanyi nga abantu tebakaluubiriziddwa. Mu ngeri y'emu abalimisa basaana okulambula abalimi babayambe okuteekateeka ennimiro zaabwe, so si kugamba nti bajja kusooka kwekenneenya buli nnimiro. Ate mu tteeka lyerimu akawaayiro 54 da kagamba nti omulimi yenna anaalagajjalira ennimiro ajja kusibwa emyaka 2. Alagajjalidde omusiri gw'emmwanyi wa kusibwa emyaka 2. Wano we wali ekibuuzo. Emmwanyi muli mu kugituyingiza nga bapatana bammwe oba baddu bammwe? Bwe tuba nga tuli mu giyingira nga bapatana bammwe, then emyaka 2 mu nkomyo singa mbeera ndagajjalidde omusiri gw'emmwanyi gibeera gyaki? Kuba nandirowoozezza nti singa mbeera ndagajjalidde omusiri gw'emmwanyi nga gwe yateekawo etteeka nti omulimi w'emmwanyi alina okufuna layisinsi, obeera olina kuggyawo bujja layisinsi yange nga bw'okola ku basuubuzi, nga bw'okola ku TV. Siwulirangako nti TV eno ewemudde nannyini waayo ne bamuyita ne bamusiba. Siwulirangako nti TV eno ekoze bweti nannyini waayo ne bamuyita ne bamusiba. Era singa TV yonna esobya amateeka ne violentinga amateeka ga UCC bagijjako bujja layisinsi. Bwe kibanga ebiweerezebwa ku mpewo bisobye n'ojjawo bujja layisinsi, mbuulira ye lwaki omulimi w'emmwanyi singa alagajjalira omusiri gw'emmwanyi olina okumuteeka mu nkomyo emyaka 2, lwaki oba tomugjaako bujja layisinsi? Basajja mmwe muyina ekintu ekirala kye mukwese mu mmwanyi. Abaganda mbalabula bano abasajja tebali mu kwetaaga mmwanyi, wabula babalaze emmwanyi naye nga kye beetaaga emabega w'emmwanyi kye kiri kye nayogerako ekya ika, kubanga ebamala okukuteeka mu nkomyo emyaka 2 ogenda okuddanga n'omusiri gw'emmwanyi baagukutwalako dda. Jjukira bakusibye emyaka 2 si kusaawawo musiri gwa mmwanyi, kubanga emmwanyi bakyagyetaaga era baagala esigale ng'etinta. Onoogenda okuva mu nkomyo emyaka 2 gye baakusiba olw'okulagajjalira emmwanyi ng'ekibanja ky'okutudde omusiri gw'emmwanyi kikyali mu mikono gyo. Ddala kituufu we tubeera nga tuli bapatana nga tetuli baddu, ki ekikwetaagisa okunkwata ontwala empanga olw'okulagajjalira ekintu ekyalimiddwa ku nnimiro yange oba ku ttaka lyange? Ye abaffe n'amanya ddi nti ndigivayolatinze nga naawe kennyini okyasobola okujja nga nze ndaba omusiri gwange gugudde bulungi akaleka gukyatinta bulungi n'oŋŋamba nti nedda oguvayolatinze? Kubanga waliwo abasirikale ba traffic ababeera ku nguudo nga ne bwalaba emmotoka empya ng'eyina emipiira na buli kimu nga kwekiri ekisookerwako oba ekitambuza emmotoka obulungi, waakiri asobola okufuna kyakwesoosaako erwa kuggyemu ssente z'ekyemisana.
wakiri asokuga nti namba plate eno lwaki taliiko buno obunanka buli reflector obwako ekiro. Wakiri asobola okugamba nti lwaki waipa y'emabega eddugala nnyo. Wakiri asobola okugamba omutrafiki tasobola kulemwa kujja mu ssente ne bw'oba na mmotoka mpya etya. Era si bw'onaayimiriranga ku mutrafiki sigambye nti mu violating amateeka ga traffic. Naye buli lw'oyimirira ku mutrafiki making sure nti oyinamu akasente ak'okumuwa kubanga emmotoka yo tesobola kutuukirira mu maaso g'owa traffic ayina ky'ayagala. Onkakasa otya nti omusiri gw'emmwanyi gunaatuukirira ng'ate ndabye nti muyina kye mwagalira emabega. Nze ndi business partner kubanga bw'ompa license erime emmwanyi tekinfuula mudduwo wabula kinfuula business partner. Oŋŋamba otya nti bwe nviolatinga ekibanja kyange, bwe nviolatinga ekintu ekirimiddwa ku nnimiro yange oba bwe ndagajjalira ekintu ekirimiddwa ku nnimiro yange n'okunzijjako license tekimala wabula ogenda kunkwata oteeke mu nkomyo emyaka 2 mwenna abalimi b'emmwanyi mweteeketeeke. Bagenda kusooka kubasiba oligenda okuva mu kkomera ng'ekibanja tokyakiinako bwannannyini kubanga bwe bagamba nti emmwanyi okugiragajjalira kikusibya emyaka 2 kitegeeza n'okugitema tokkirizibwa nga bw'ogamba nti kati wano nninawo vanira takyatunda kanteekewo emmwanyi, wano nninawo kino tekikyatunda kanteekewo kino. Ono akulaze nti ekyo kye wasimba ku ttaka akyetaaga nnyo kisobola n'okukusibya. Kakati bw'oligenda mu kkomera bagenda kuteekawo abantu abalina okukirabirira. Bw'onaavaayo mu kkomera oliba okyalina amaanyi ag'eddiza ekibanja kyo kubanga kyalibadde kya buvunaanyizibwa. Bw'ontwala mu kkomera nzijjaako license waakiri emmwanyi zonna zookye, waakiri emmwanyi zonna zisaanyeewo. Either nziremu nsabe bupya license oba nkolera ebintu ebirala ku ttaka lyange. Naye ate tokkirizibwa na kugisaanyaawo kubanga wano mu kugiragajjalya ne bakutwala mu kkomera ogenda kuddayo ekyaliwo ekyati nti ogenda kutandikira wa? Ogenda kutandikira wa? Mbasaba mwe abasuubuzi, abagagga, abalimi bwe tuba tulwanyisa dikiteeta bannange tetwogera lwa kubanga ffe ojja kwesanga nga ffe Uganda ne bwesaanawo tebitukwatako kubanga temuliimu kya bugagga kyaffe. Naye tubeera tulwanirira mmwe kubanga tukimanyi mmwe mutambuza ekonome nti ssente bwe zibabulako automatically naffe zigenda kutubulako. Waliwo omulokole omu yakola statement n'agamba nti lwaki embizzi n'omwenge bidiba nnyo mu kisiibo n'atamanya ekintu kimu nti birina okudiba kubanga ssente zitambulira mu bantu ffenna. Mama Nnaaka alya akatogo, mama Nnaaka afumba akatogo atera okukaguza omusiraamu akawungeezi n'agenda n'anywa ku twenge. Naye ate omusiraamu ono gw'alina okuguza akatogo talidde kya misana automatically tagenda kunywa mwenge. Omanye ebyenfuna biringa liiso na nnyindo. Eriiso bwe likaaba n'ennyindo efeesa. Singa omusiraamu abeera mu kisiibo omwenge gugenda kudiba tekimufuula nti yagunywa. Naye lwa nsonga nti ssente zibeera zeesibye kubanga gy'abadde ali ekyemisana, gy'abadde atambulira emisana wonna yattawo. Kati mbuulira ono bbeere ddene atunda akatogo anaagenda ate wabbula akalunkusa anywemu kenge mu budde obwakawungeezi ng'abadde alina bakasitoma abasiraamu 10 n'abakrisitu 5. Balancing ebeera tevaayo era bbeere ddene tajja kgenda wabbula akalunkusa akawungeezi okunywa omwenge. Kakati wakati mu kulwanirira ensonga y'emmwanyi oba osanga ffe teyali tukutteko nnyo naye bwe mwavuwala naffe tubeera twavuwazibwa kubanga kano akasente akatono ke mukyalinamu abagagga ab'e Buganda oba ab'e Uganda munnange mukatusammulizaako kubanga bano bwe baba nazo nga be bazirina mu 5 ziba zigenda kubula. Kitegeeza ki nno kino kye ŋŋamba abasuubuzi abalimi na buli omu munnayuganda buli omu bimukwatako. Tewali ali safe mu kidyeyo oba mu lyato
eriri mu kubbira. Nabagamba nti singa ennyonyi egwa tosobola kwawulako vu eri eyabadde atudde mu first class, eyabadde atudde mu business class n'eyabadde atudde mu economy. Ensonga z'eggwanga abasuubuzi zirina okutukwatako kyekimu. Ensonga z'eggwanga abalimi zirina okutukwatako kyekimu. Ensonga z'eggwanga abakozi nga mwe muli n'abayimbi zirina okutukwatako kyekimu. Ente erina endwadde bagiyita kalusu, ng'era singa oli ennyama y'ente eyabadde erwadde kalusu okyasobola okulwala omusujja oba gwe muyita bulusera ogw'ennyama. Nze ayogera naawe awuliriza, nkakasa wali ogenzeko mu ddwaliro oba wali otutteko omuntu wo mu ddwaliro ne bamugamba nti alwadde musujja gwa nte. Kaakati ennyama eno eriibwa abantu ng'era esobola n'okutta abantu. Siwulira nti gavumenti esibye omulunzi w'ente oba omulunzi w'embuzi oba ow'endiga oba ow'ennyama yonna oba ow'ensolo zonna ezivaamu ennyama okumala emyaka 2 lwakulagajjalira nsolo ze. Bw'eba tesobola kusiba mulunzi alagajjalidde ensolo ze ng'ate ensolo ze zisobola n'okutta abantu, ow'emmwanyi osiba waaki? Ow'emmwanyi obeera osiba waaki? Era mu bigambo bya Mayiga mpuliddemu olina ettaka lyenkana ki? Awo weewali ekinyusi olina ettaka lyenkana ki? Awo weewali ekinyusi. Nkiddamu, emmwanyi beekweseemu nneekweke, emmwanyi beerimbiseemu nnimbike, naye nga kye basinga okwetaaga weewo weerimirwa. Olina omusiri gw'emmwanyi gwa acres 2 naye nga we zitudde waliwo acres 5. Ekibanja kwe zitudde kiriko acres 5. Bwe bakukwata ne bakutwala eruzira n'okulungulayo emyaka 2 baba tebatutte wano wokka ewatudde emmwanyi. Ogenda kusanga ekibanja kyonna bakisizeeko emmwanyi bakugambe nti twatekinga over. Gwe tolaba we zitinta, kakati gwe fuuka shareholder mu kampani eno ey'okulima emmwanyi ku kibanja kyo gye watandikawo, naye ng'osobola okufuuka shareholder. Ye nkakasizeewa nti mu kkomera onaavaayo okyalina obulamu ku nsi. Ajjakana Nadduli yali yakavaayo n'afa, Mayiga yali yakavaayo n'afa. Kubanga ensonga eno bw'eba etuuse mu paalamenti kitegeeza nti eyingiddemu ebyobufuzi. Yiga yavayolatinga amateeka ga COVID n'afa nga yakava mu kkomera. Bo bano abagagga baffe bannannyini ttaka be mugenda okuyingiza mu makomera oluvannyuma lw'okuvayolatinga emmwanyi, oluvannyuma lw'okulagajjalira emmwanyi, tuli shuwa nti banaakomawo balamu. Kati gwe munnayuganda oli mweteefuteefu okuyingira bizinensi esobola okukusibya? Musuubuzi ki oyo yaleeta emmaali etatuukanye na mutindo naye nga si yakiyeekera naye ng'alina kusibwa? Batera kuggyibwako layisinsi so si kubasiba. Naye nze ow'ekibanja ekyange, ow'ettaka eryange, ku kyentaddeko olw'okuba ggwe kye weetaaga oŋŋamba nti singa nnaakiragajjalira ŋŋenda kusibwa emyaka 2. Lwaki temwerimira emmwanyi yammwe basajja mmwe? N'ewammwe waliyo ettaka, mulime emmwanyi yammwe mugitwale katale k'ensi yonna eyaffe, tusobola okugitundira wano. Emmwanyi erimiddwa okuva mu myaka gy'eddi, emmwanyi eweeredde bannayuganda okuva mu myaka gy'eddi. Lwaki ey'omulembe guno gye tugenda ovayolatinga waliwo omulimi w'emmwanyi atamanyi mateeka galima mmwanyi? Emmwanyi zituweeredde, emmwanyi zaatuguliranga empuuta, emmwanyi zaatwambazanga. Okuva olwo tetuyiganga kulima mmwanyi. Oba emmwanyi ezasooka okugenda e Bulaaya nga tetunnayiga kulima mmwanyi, abazungu baalipootinze nti taali nfu zaabattira abaana baabwe oba zaabasaanyawo. Mutuweeyo alipoota emu yokka eraga omuzungu eyafa ku lw'emmwanyi ezivudde e Uganda. Bwe kiba nga tewali musuubuzi yali afudde ku lw'emmwanyi ezivudde e Uganda,
Lwaki ontaddeko nnyo ekifuba okufuna license mbuno okunsomesa we balima emmwanyi? Gwe bagenda okukuweereza okukusomesa bwe balima emmwanyi ate ojja kwesanga nga ye mulunzi wa nte. Oyo gwe bagenda okukusindikira akuyigirize bwe balima emmwanyi ojja kwesanga ate nga ye mulunzi wa nte. Kyovula Mayiga ayogerera mu bya busa, kyoga tetumanyi busa. Gwalina otusomesa nti obusamaniwa ayogerera mu bya busa, talina point gyaleese efuuka ya njawulo ku nsonga y'emmwanyi ku kintu kye bali mu kusomesa. Buli kyayogera ziwa amabanga, ziteekemu obusa, zikole bwoti, zikolere, zittize, tubimanyi. Era kwe tubadde tutambulira ndabye abagagga bangi nnyo nga baagaggawalira ku mmwanyi. Era emmwanyi gye baagaggawalirako nkakasa yali esitusa okuva ku ttaka lya Uganda n'egenda n'etundibwa e Bulaaya. Sifuna nga yalipoota yonna nti omuzungu afudde emmwanyi ezaava ku ttaka ly'e Uganda. Ogenda kunsomesa ki ku kulima emmwanyi? Era ye omuzungu gw'oŋŋamba nti anteereddewo amateeka kwe nnina okulimira emmwanyi, ate nga ye agijja waffe yayigirawa ye okulima emmwanyi, atuuke okuginsinga n'okumanya ebifuula emmwanyi ey'omuwendo, ate nze gye mmuweereza nga ye agirindira mu kiyungu oba mu kikopo ateeke mu kacaayi anywereko kaawa. Omusajja wuuyo atambuza pulojekiti y'emmwanyi terimba, naye tababuulira kiri mabega w'emmwanyi terimba. Musimanya bajja kusomesa obusa. Kyogamba waliwo omuntu gwe balina okusomesa obusa, ate gwe aba tusomesa obusa obwongo bwo bwe bubeera obusa. Olina otusomesa amabanga. Mayiga kambuuze, ku mulembe guno kwe mugambira nti musomesezza abalimi, ku mulembe guno kwe mugambira nti muleese eddagala erifuuyira, ku mulembe guno kwe mutuleetera n'abalimisa n'emirembe gy'edda buli omu we yakoleranga ebibye ng'akozesa amagezi g'amazaale, guliwo omulembe kwe tusinga okubeera n'emmere. Guliwo omulembe omuganda kwatasiibira njala. Enno nazzi kuno twabanga n'ebyagi nga bwe tubaza bwe tulya tusooka kujjako ate yakyagi okwetegekera akaseera k'ekyeya ng'omusana gujja oba tukiyite enjala okugwa. Kakati gwe toyina kutusomesa ki kyakukola ekyokukola tukimanyi. Singa obadde otulumirirwa nnyo ng'era otwagaliza nnyo, essaawa eno waali badde ku ludda lwaffe ng'olwanirira abantu okusigaza obwennannyini ku kulima emmwanyi. Ekya layisinsi eyo gye mwogerako kale yaali baddewo. Kale ekya layisinsi kye mwogerako yaali baddewo, naye nga singa ndaga jjala kuba nnyinza okulwala oba nnyinza okufa. Olusala ebyali ku nkola olulekera munyeera kwandaala, ate ng'ezivaamu omukulu nazo zitera okwangaala. Kyakiyayiga okuva lwe yafa ekyalinga bwe yali. Kabula ddajjita singaazi okuva abasudde lwe yafa yasigalawo. Kitegeeza nti nnyinimu ono akyasobola okulwala ate nga n'endwadde gy'alwadde mmwe mugimuleetedde. Bw'onaasanga omusiri nga gugudde akaleka ng'omutwala mu kkomera nti wuuno alaga ajjalidde emmwanyi, oba empingo ogenda gimusanza mu ddwaliro nti wuuno alaga ajjalidde emmwanyi, oba ogenda kukwata baana be abaali badde abasikaabe okusikira ekibanja nti mwalaga ajjalira emmwanyi za kitammwe. Ekituufu kiri nti mwogera mmwanyi, naye ekintu ekiri emabega w'emmwanyi wallahi ya Mungu kisukkako ku mmwanyi, kubanga ente eriko obulamu bw'abantu era ne lufula zennyini mwatuuka okuziteekako amateeka. Wakati mu lufula okuziteekako amateeka ne muteekawo ne kaafiyu ku nte, ku bisolo, nti bannange ziyinza okutta abantu, bannange ziyinza okutta abantu, naye ate zituuka. Era singa ogenda awo emulago, keesi z'omusujja oguvudde ku nnyama y'ente ezo sibala. Mbuulire, ono ye alaga ajjalidde ente muteeseteese kumukolera ki? Oba ennyanja etabangusa oli mu kusuulayo byange ebibyo tosuulayo. Ennyanja bw'etabanguka suula nga nange bwe nsuula. Oyagala kuŋŋanja emmwanyi ey'obulabe ennyo yeevaako endwadde nnyingi ennyo okusinga ente? Mwagala kubba bibanja by'Abaganda. Munoonya Baganda mukyali mu bapepeta abalinamu ettaka
ate n'obasanga nabo nga bajjenga wadde mbu Katikkiro atukubiriza twewandiise mu kitongole kino tufune layisinsi tulime emmwanyi. Mugenda tutuuka n'okutuwa layisinsi y'okuzaala. Atalina layisinsi tokkirizibwa kuzaala, kyalina okuzaala njogedde kinene. Mugenda nakututuuka okututeeka ku mbeera okufuna layisinsi eyeegadanga. Atalina layisinsi teweegadanga ng'Edubayi atalina layisinsi enywa mwenge togunywa. Bano bagenda kutuuka okutuleetera layisinsi eyeegadanga bakeere bakole ebikwekweto loogi ku loogi, wooteeri ku wooteeri, bakonkone abaagalana ababiri babasamba babagambe muleete layisinsi n'ebiboogerako nti mukkirizibwa okwegadanga. Okulima tekyabanga kyakusomesebwa, era bwe kyajjangamu okusomesebwa ku lwa bulungi bw'abalimi gavumenti kukendeeza ku njala eri mu bantu. Kakati bano okusomesa kwe baleese n'obuwaze bwe baleese bwa byanfuna bwa kubba ttaka eri abantu ba Buganda. Ekibuuzo ekya Katikkiro gw'ogwawa okwererejja weererejja mu bino ebigenda mu maaso, kale gw'ogwawa ejjo omusajja wattu bwe yazza okwogerako eri ab'amawulire ku nsonga eri sensitive etuddeko obugagga obw'Abaganda abangi ennyo, yazze kutunyumiza mipiira egy'okusasulira nga ye alaba nti omupiira ogwo gugenda okuba ennamboolo ogulina okutuuza abantu ekinene ennyo emitwalo 2 gwa mugaso nnyo okusinga abalimi b'emmwanyi ate abalina okuguwagira bye yazze okwogerako. Tulina omulwadde wa kansa mu nnyumba anyumya entunuka. Tulina omulwadde wa kansa mu nnyumba anyumya ensalika. Gw'ogwawa kuba ne mu bigambo by'ompuliddemu akaayiika. Gwe Mayiga gwe ng'omuntu ogwawa. Ekyo kye kibuuzo kye nkulekedde. Gwe ng'omuntu ogwawa. Owagira ekya layisinsi ng'era bw'oli mu kukitembeeta. Owagira ekyokutusiba emyaka 2 nga tulagajjalidde ennimiro y'emmwanyi. Era okyenfasayizinze ng'olinga akikkiririzaamu. Njagala oyatule n'akamwako ogambe nti nze ku bino ebigenda mu maaso Anita Among yakoze bulungi okuvuma Abaganda olw'emmwanyi. Emmwanyi gavumenti erina okugituddiza lwa mpaka naye you beat around the bush. Banonge